bane twatusimbudde Sabuka nga bulijjo mwebale kutwagala mwebale kutubeereramu mwebale kuba abantu bali consistent mwebale kulikinga subscribinga no commentinga bannange tubale tusaba omwezi nga guno gumu mutuweeyo subscription omutwalo gumu mwezi gumu tetusaba mutuwe tuye guno mwaka gwe tulimu tetukyeguya muntu tuwe tukwata omuntu ng'oli ku YouTube nga talina subscription ya osange ng'olaba video ya Kitonsaz nga you are not a subscriber tagala olina ebintu byolaba ebitalina mulamwa oleka omulamwa wano ozunge tubayigiriza tubasomesa tukola ki olw'Emande tubeera mu Sabuka olwokusatu ne tuteekayo Gataamye ate olwokutaano ne tuteekayo skit yaffe eya Kitonsaz tugenda tutandika kuleeta episodes naye nga munyumirwa bunyumirwa ekitekedde Kitonsaz tugenda mumuteekamu ebinnonogo bannange muno mwaka mupya tugenda twamutaddemu twamutaddemu ebinnonogo ati siri nnyo Muganda siri nakafuna mpya so mama tugulidde bula otusse busi bula ejiddeko essimu otussale sweta pant nakalega sweta gijjeeko ekisembayo nakyo kijidde ku simu bannaye gye batukoze so laba mbadde mbavuma luli ku simu enkadde olokumpa so singa mutandika olaba TikTok atakoma mumanye essimu ki essimu mpya afe tugatandika kuba nga omukono gutambulira bwe gutyeri smartphone waki togutambuliza ebweru w'emmotoka bajja kugutema kankano naye kantuuse okusaba kwange kantuuse okusaba kwange liba kifeesi bange kantuuse okusaba kwange liba kifeesi bange omukyalo ne saawa wagyesibira njagala nesimu kasitata nikuzunga mbu yekubya serefu azungazunga mubiriporting mu office njagala okubategeza abaganda bange bangi abakola ne bakifeesi ne mama tetweyanjule amanya president koti ne bannange bano ababiri mwaka mupya olaba gwe okambya bwotyo kati olwo nje kitaguni confidensa amanya asane case agakola sente lawyer ombwati mu Kitonsaz Mavini ombwati atalina luwi nekirala sikyali singo kati nina agamba agenda gikuwa shalo nindoze ekyo kiwulidde enkoko mulamu wabanje enkoko ne maama banje omutwalo gwe ludde ku lujja era mbasuubiza wakano ke munda bandi mu preparations ngenda era sana agenda bakazi banaye kanfumbe mbakube ekolayiza soko era tubeera mu kidala nga nnumya babbuluusi tukwetaaga ku byuma wano mbabuuza mufumbirwa ddi nnumya babbuluusi mufumbirwa ddi bakonula ddi anekangwe mu bintu era nina okujja nekuba omuziki nenkyusa neneta kabo ka mulenzi gwe bigenda kuntawanya nnyo ate gwokaleeta oli yakaleeta kabo ka mulenzi omwami bakuwa kabo ka bwala kaniteta kabo ka mulenzi kale amanya omwana nanyola mu nsingo kanjagala omwana w'abaana abalisigadde balitutenda aya amanya neyanjula seyanjula tujja kulaba kale bintu byakuwamba wamba entebe amanya enkoleshi betako ne masikio amanya masiki mugirekeko amanya Kitonsaz jajja buluusi sentongo nga bwe nabagambye eti lyerikola ki lyerizaala ozadde yesamimu erizaalwamu ono yesamimu erizaalwamu erizaalwamu mayanja erizaalwamu oli sentongo erizaala kakati gwe engeri gyogera ku bufumbo liriwo erikuzaalwamu nze ndi anti mulangira kati ngenda kyuka nfuuke mu mbejja
Bana tamuzanyira mu diary yange muleke. Ofumba buli butya. Banna. Obuli otya. Omwana tanampisaako bukyali bwa online. Naye munnaye. Bulinga ali wa. Alinga ali wano. Ogira obeerabeerayo ko bannaye. Ke kanyiryo kano kolaba. Omwana wa bendi tampisiza bubi yadde n'akamu. Owaayo ofumba bwe bwana koma kuwuli. Owaayo bamwogerera. Nedda. Nampa wengwa afuge. Mukyalawo we UK. Tachakuba masimu. Bana ofumba bwa online. Tunyumiza kufumba bwa online. Online tebumberedde bubi. Obonye n'amalya. Musajja munnango. Musajja munnango onobye. Yani. Oba mu UK woyingira Sweden. Nzono yeko. Ozunga buzunzi. Nze Burusa ali Uganda negwe nakasooka kulaba nga ise Kadaama. Bannange ofumbye mmalya. Ebigambo byobuulira wano. Era tukusabira ekintu kimu Mukama akutuuleko. Era tugenda kulombera edduwala etuula Kampala siina wadde nedda n'eri. Naye katukubuuze nga bakulu b'okukyalo. Onoonya ki? Owakula njuki ndi onoonya mubisi? Omanyi edda Buganda nga teri Buganda. Edda Buganda okufuuka Buganda yalinga erumba n'ekuŋŋaanya paka we yafuuka ki? Buganda. Eyalumbanga n'ekuba ab'ebusoga n'ekuba ab'egoni n'ekuŋŋaanya. Ate abasajja boogerera mu ngero baba bagumidde amalya gaabwe. Kati yadda mu bisaawe. Ali ku Kyentebe. Ono tavaayo. Zimbawuka Uniport. Era senga otuukangawo ne bakozesebwa kusumbuwa. Omukubira. Nkubirako. Gula buguzi kisaawe tutuyesiime. Ekisaawe Gula buguzi kisaawe China yakitwala. Kyebazimya ekipya ogenda bibbi. Ekyawo. Kino ekyene. Twagala bula musimbe wa amaki. Nze njagala omanyi baga olina okubeera strategic. Era if strong man was a person. Nze mbakeeza wuwo. Gwe. N'omuntu akola mu banka anyumirwanga ffe. Atanyumirwa ki? Neba netwalonda omulimu. Ebyuma biseka. Obeera wali kapa. Kasitoma akuteekako stress. Olisanga dde ku simu nga nsaakinga mbu babala batya sente mu banka. Ye wa banka yatunoonya ayagala sekako. Anaye. Wano watudde offices. Sinze yakubye nnigiina. Banaatuwulira. Guno mbagala tulina. Lagawo osanga banaatugulira. Kwane tolagaawo. Kwategeeza nti tusazeewo. Ne tujja ne tugamba. Since we are in 2022. 2020 yatabuka. Olwo tuli mu 2022. Gumiza ekigambo. Gumiza. Kali akagambo kati. Ebyo bya 20. Musambe na ulya nagamba mugamba 20. Covid ka. Conquer them. Konkala. Up to 2022. Bandayi. Walabye omuntu alina omukisa. Yalonda kyapa mu mannya ge. Naye gotubye maliye. Tone. Bwana alina omukisa. Anna. 2020. 2020. Ogambe tulina ki ekirala? 2020. Ogambe twavudde mu Covid tulina ki? Amakulu genalya maliye. Ayi gatumenya. Era buli maka mugule box ya makuloni. Dajja kutya kali ate kana oyi. Tulabe bagamba akawuka okatisa kawuka. Kati sisitizi makuloni, gula makuloni. Omwana twabadde awo, omwana n'aweereza ku Kitonsaz. N'agamba abalungi abasabuka. Badde nsaba mwogere. Nga kigambo abalungi abasabuka. Abasabuka oba abasabuka? Abasabuka. Teriyo ekigambo kya Luzungu. Our beloved one, the Tossaayo. Abalungi abasabuka. Mu Luzungu. Beloved ones. The what? Please. Tugende n'ekyo mmere bite lumyanja. N'agamba bannange mutugambire ku bannazaala baffe. Abaana baabwe batuwasa.
Abanazaala tebatwagala. Ne bassezaala twalira jeno ini jeno. Nga tebatwagala. Ne batandika okubeerayo nga batukyojja. Naye ng'omwana we ye yandeeta nga ye anjagala okufeera tanninaako buzibu. Complaining oba kino oba kiri. Naye maama wa Nazaala ntandika okucomplaininga yalaba nti nkola kino yalaba nti nkola kiri. Yalaba mb'ofumba emmere etawooma. Yalaba wendi omubbi. Yalaba bw'otatukoza ngoye za mwana we. Kwegamba n'agamba banaye mutuyambe mutugambire ku bannazaala. Ne mbagamba temufaayo bano abasajja benzija nabo ne babawasa. Fa babawasa. Mama tunawasa bameka. Era mu mutwala abawala abo ne mubanjula mu bannazaala mu mutwala mu bannazaala. Njagala kumanya lwaki bonkwana n'ontwala ate mumanye ennaku zino tutwala before even customary marriage. Nondagaye wa maama nondetya ku baganda babawala nonyanjulayo. Kati wanasera balagira mu bifaananyi. Wakati oli abeera wa Zoom. Kitegedde? N'olagira eno. Ze kati nayiga strategy empya kwana omwana w'abendi mwagale nga ne family temanyi bamanye ku mukolo. Wabula. Nene kati kagambe ekintu kimu. Bamanye ku mukolo. Nze nsiba nkigamba abawala. Oyagala sanyusa public oba oyagala sanyusa bulamu. Nga tonnalowooza kunnyazaala sooka ofe kunze. Kunzaaliwa. Nate ne bamama nammwe mwefuge. Nammwe abasajja mulina akajanja mu mabini. Katya. I want to take care to see my family. Bane kwebyo nga ntuli wano mu courtship. Nangamba Shamim. Ondaba nga bonjagala. Mama wange bwanjagala. Ngomugaga lwaki sigwoyagalamu. Gendo yagala ennyo. Nze mama wange bwe bulamu bwange. Mama wange tasobya. Singa onali mukwatagana ne mama. Obufumbo bukobe. Asoka yagala nnyina. Obwongo okimanyi. Tibba wange ono obulamu bwe yani. Mama we. Ogenda otomera mama nga kisiraani. Ate kati awo wekugambira. Mama nga tayagalika. Mama nga alina akajanja. Mama Nazaala nga atama. Nazaala nga mubi. Okanyako 10 n'embeera za Nazaala embi ezo. N'ogattako n'ezo n'omwami. N'ogamba kansanyise omwami obbaawe omutabani gwe nafulumira. Oyo mutabani nno nina ansa ye. Agenda ayagale ku nnyina. Bw'ali mukoowa ali ddala. Ate kirala Shamimu, ebigambo omusajja byakugamba nga mwekwana bwekwanyi bitwale nnyo nga byamakulu. Senga asinika ebinnyo n'akuwoleza maama wange bwe bulamu bwange maama wange tasobya biki genda oyagale maama. Tambula muviire. Ebaloosi. Teba na loosi bye bira stibone. Ebyo. Byebituwogeza. Mamizi boy. Mukono wale ne ba stibone nga babikola. Oyo abanyuma miggo munda ge yani. Stibone inakuba ebisere bisinga tujiramu accident. Timama yali anyweddemu. Kajate mwe twagwawo nga tebayitegese. Njala kuleje kimu Shamimu. Tuwe twagwawo nga tebeetegese. Njala kuleje kimu. Omusajja yenna ngo okyasimba ebyo n'okwana omwana w'abaana. N'omusoka n'omujuliriza family. Wesegeera. Lwaki togenda n'oyagala family yo? Ngembereddewo nnyo munnange. Yagala yo. Keekuveemu. Ba in-laws balina kino. Bamanyi okujja. Ne beeronda. Balina kano akantu ke bakola ng'ayingidde mu nnyumba. Mu nnyumba yani? Mu nnyumba yani? Mama, kale kambuza. Mu muzigo gwani obanga ku bannyina abalungi abagenda okugaba ekimuli nga bebetabbu. N'obagamba tumaze emyaka kati ebiri. Oli myaka emeka? Omukazi gwafunamya lwaki tazaala? Mama alina abalenzi batono. Ndowooza bwe yali azaala batono yasooka kwebuuzaako. Gwe muganda wange nkakamuzaala dde. Bagenda kunkwata leeti muleeba. Bane muleke tuzaale obwana bano butandika okubba ensi mugambe mwe twazaala abaana. Muleke tupulaningira abaana baffe. Baganda gwe bakukasoba na busungu. Bamulamu mwefuge. Bannazaala mulina akajanja Nazaala be balaba bannange. Ate bannazaala b'ennaku zino bazibu. Bazibu nnyo. Yalaba omukazi ekyakwagesa omukazi omukadde kyekyaki. Ayi taata. Tukyali mu Sabuka. Bannazaala. Nazaala amusanga. Bwe gwe bateekako akagambo best on true story.
Chaki. Ndaka naize kwejagala. Yanda yo mutunuze mu kamera. Continue. Wokaja kuleta munne mukazi wo mwajulira mama wo. Mama ya dalio kakono akogonnomolako okugamba dogaba naye. Nze gwe nyoseyo kwejagala. Linda ko musajja anyikize ensonga ibana jimeza tunakugira. Areso mulamwa gugwe. Nkujeke mikono. Mali ituguse. Bobo mwina nawo muogere. Kairo nagamba. Ndoza chibade chikulumide banga. Kwa wadazala wenda kusino. Tonsonga. Boyagala bagambe tusera fenna. Tonsiba ko bizibu bye munnage. Buzibu bwa mizi. Kulirada. Abasajja abaganda mutyo. Oserera togenderedde. Kati nedde pia badde wakafuna ndabange ndi mu lusuubo. Tata mukulu. Nazala bakola ki? Nazala. Muleetere ekijujulu kyo n'agenda kubako eggambiro ga Mukama Katonda. Gambo ki? Omuwanvu nga mukadde bannange. Naye ate atama. Beebo bannazaala. Bannaye n'omukazi omumpi ng'ate mukulu. Naye alina bw'atamamu. Omulabira ddala ng'ali afaanana setaani. Ate omuwanvu nga mukadde. Ofunako n'omukazi owula kitemu. Omumpi nga mukadde talabika. Ng'obawolereza. Bakweka nnyo emyaka. Obala yotegedde. Brand ambassador. Kani la bulandiza mwe. Wamma. Ekibe hizo kusana gwekibira. Wamma. Mbata muli okukuteni muli soketu sikise tewaliro. Tusokano. Mama ogambye. Oyogera ku sayi. Abampi kaleko. Bo bantu ye. Bali byo bisolo. Abawavu bakulamu nnyo. Balaga nnyo okusinga abantu. Nenga bambi bannazaala. N'okufumbira omukazi omumpi oba wesibye bbiri. Ate isi togulamu ettaka ly'enkayana. Era agwe nga tolimu apart from you. Nze njagala kukulya ekintu kimu. Era njewegenze abasajja, waliwo abasajja tulina okuwa award buli mwaka. Buli mwaka. Omusajja ng'agumye ne mukyala we. Nga tasuka inch 2 ngeza bugeza. Oyo omusajja anyuma award. Abakazi bali short tempered. Ate busungu gwo. True definition. They are compacted. Baba na obusungu bwabwe babuli awo. Buli nyamango engeri gye baba. Kibinyo. Ndoza mama kugene maso no mulamu. Sinaje nyongera mulamu agokomaawo. Tewali bwotyo. Baneyo muwamba atola wanatya. Anja abantu abagamba dda. Tuli basatu. Tuli basatu. Ate tojja nnyo busungu bw'abampi. Bonsatule. Nayogedde ku baddugavu. Anna. Kali gwe naye bakuba make-up ozigira. Kibi ekikola. Nayogedde ku baddugavu. N'oba muddugavu. N'olekako enviiri. Sabuka bulooza atakobye wano. Sabuka akome nkubuulire. Amam. Ogambye okuwasa omumpi ofuna tulera gye ompeteddemu ebyane bibiri neetagwa ng'oli mugumu. Ekona lye Masaka basudde we yafiira wetedde bwe tulera tegudde. Tulese byandabika byankula. Tubadde ku nkulo lese ndabika. Mama bageme nze yayagala. Mbukatirira ko. Obira logera abampi. Ngona alinga mukube mwenga naliwo. Owaje? Nayate nekyemyaka matazi. Nemyaka matazi. Lugenda kuvuma bivumo nga tetubitegeera fe abato. Alinga omukube mwengano. Era ebivumo biwulira nga myaka gyegyo. Kigambo nga kikulumu. If we are to ask, how old are we here? Tuogere emyaka Sabuka ati akankane wati kamera zikankane zige. Era tulina tugenda okukoma ulirira ngala balinga abalimbyemu. Tuogere nze jange najogera lwatu. Kale tuogere fulo. Tuogera myaka tuogere fulo. Tusokedde eri. Third floor. First floor. Ti mama mia osalira kulya buli kalunyuna mama mia. First floor muki. Neka le tutuseyo tutyeyo. Transport arabu tuwadde. Simayina
Bana ngamba first floor on the third floor. First entry. First entry on the third floor. Yes. Era toli wa gundi, toli wa 1990. Mama mdi wa 1991. Ate kisoboka. Nengo okuzenya ate. Mubana ni wa 1991. Ndabirira kiki? Nja bulungi. Ngamba ngo okuzenya. Ebyozo. Ndabika tata. Alright, transport go amufunye. Leka. Andra twimira gonsinga obukulu. Banna tuli kumulamwa gwa bannazaala ne ba indiro bivumo byo. Ngambi gumine nduke bulunjika. Banna tuli kusabuka tuli kubanyazaala nazaala ba indirozi. Nze kiri bwe kiti. Ola indiro namanyira mukwano. Nkuwera Mubwe baweze tukwenda ko bezibu. Nzamera Sharon nkugamba. Era akunonya abero. Ne mwetegerereyo. Mutesa tugendeko mu bakadde. Bakadde lotu kamba bakadde ne bayo kabanyimi ebyako. Gamba mukazi nga mompi. Lwaki tebamubumbira. Omukazi nga mompi. Nedda lwaki tebakera ku macha. Olwo neddawo. Mwana wa beranga bajjajjabo bafunanga abakazi nga balaba. Abakazi abampi babonedde Maria banna. Kimu bibiri bo bebononya olulyo. Nedda nga babugambi. Joli baba wangu tebonona lulyo. Kati omwana omuwavu ku myaka 3 agenda kubenga nenkana twambala empale yemu oba ondeetera kiki? Bone ko ebyo abanoza amuleka twetaka akajanyanzeera mukwano. Omanyira ti your own risk. Nange Sharon nkugamba nga tonnadda wokomera nzisagala muntu akumanyira. Bwe tuba twetegera ffenga okisusa. Ekyaki mama? Yene wenze wenkoko. Life is too short. Osegera bulungi. Love your person. Osegera. Osobola okubeera wano nga bwakolodde producer. Naagwa. Osegera bulungi. Ngataina gwalina. Ate waliwo ne basezaala bannaazi. Ne basezaala batwagalira abakazi. Nammwe mweddeko. Sezaala gw'okwana gw'omwanjulira gwayagala. Bataata. Bataata gye bali. Gw'omwanjulira gwayagala. Taata omwana n'aleeta omukyala nga mulungi. N'omulenga mugamba mutabani. Ate bazibu. Goyina amaaso agalonda obulungi. Olonda bannyoko bannange. Awo naba. Mulimu n'ebyana ebisiru. Mbo taata yakwagadde. Taata yakwagadde nnyo. Yakuwanye. Ate awo naba akuyambye. N'akulagako kikyaddako. Naye oyinza okumulenta taata ye n'amusiima. Kati gwe n'alyoka amukuvundiza. Mu bakazi bonna walabye kuleeta kasasira omwerere. Biki bino by'otuleetera. Omwana zisaali bwetyo. Basezi. Ayinza okumukonje. Ayinza ava mu famire. Omumanyi oyo? Bamutima. Wa? Masaka. Ewa? Serinya. Ewa Jimanja. Mwana wangu otobedde. Tebavuma balerula. Okimanyi singa saakuzala mu nnyoko gye nasooka okwagala eyo? Badangube. Okimanyi oli mu baganda bo mw'otabaalira. Obuswavu olibukomya ddi? Obuswavu olibukomya ddi? Ogenda oyagala kuleeta mawulukirano wano. Ebyogera batata obuswavu bw'atambuliramu. Ate nno kale gw'oliko basezaala. Ne bano bagundi bano bamama b'abakyala. B'abakyala. Banyazaala. Mulekeraawo okwegomba bawala bamu. Ayagala nazaala n'omuwala. Kati oyo musiru. Oyo musiru. Alabika ali kumpi wano. Muwetera mu bantu banna. Alabika ali kumpi wano. Nze ndaba ani ambadde kubirinze ebyemabega naye nze mbuleeti lumu tugenda kujja mu studio tukole nga tewali yadde producer batulekewo babateeka mu kamera ne bakolekawo kati baproducer betutandiseeko waliwo n'abakwana balandi road tekiro kijirawo ababaze naye ng'omwana myaka 20 nga ayagala ndodo wa myaka 8 it's okay wakola kyaki baba
Komando omuto gw'olina wano oyagala mutta maanyi. Gy'emyaka yagagiroga. Bw'abala kalumu. Ndowooza bw'anaafa abaana banaakakulekera. Kati ndako kalumu omanyi bw'oba ogenda okkakolerera. Omwana kyamuluma kirabika bambi yasindika message oyo. Bannange nsaba ba in-laws mwenna. Mweddeko. Banna kiri bwe kiti. Bali baba bekwanye byabwe. Bulusi baba afunye omukazi nga amusinga ku myaka. Ekintu eky'obukulu ekyo banne tukijjewo. Emyaka si gye. Kitegeeza kyo. Ndoda onogamba mbu muntu mukulu. Bakimanya abantu. Mbuki. Yo taba muntu yatayagalwa. Nze mba sikimanyi. Atuddeyo comfortable anyumira obulamu bwe. Kiri bwe kiti. Bannange mweddeko. Bulusi oba kale nze. Bwe manja gadde omukyala nga nsingako ku myaka. Nze sigenda kwesa kigambo kya bukulu. Nga nsingako ku myaka. Mbanga se ku ntegeera yange. Aha. Osigala bulungi. Sigenda kwata ntegeera yange. Ate nkwata ntegeera ya wansi nga nzajja gitegeerera. Ate batugamba nnyo. Atulira batugamba nnyo. Kudiringa n'abantu abakusingako. Okitegedde. Mutegeera benyinza okuvuma bw'oba oyagadde lwa benefits. Awo nkuvuma. Leo gobera ngalavu. Ekyo nagamba ku live ya luli. Nti waliyo abantu nga waliyo mami. Nga mami. Ne wabayo mami mulavu. Oh, I know. Okitegedde. Kati nakyo ekimu ne wano. Gamba nti waliyo mami nga maama. Nedda nga waliyo mami nga maama. Kati ne wabeerayo mami nga just ye. Magambo ye. Just mami. Kitegeera. Gamba ng'omuntu ali mulavu ng'omuntu ayagala mumiyita. Mami yes ati ogwe ngamba. Kati ne wabeerayo ne bali nga bali mulavu nenga yamuyita mami ayina kyategeeza ekirala. Ati. Okitegedde. Kati omuntu obasaze wayagala omuntu we. Mwaba family mushime bushimi kyebaleese. Bwe bata mukyagade tujja gula ba iniro. Era okwogerera ku bakazi abakoze mu kasente kaabwe nti balunda abasajja. Simanyi omusajja mwagala lwakuba. Omwana amufuga lwakuba omukazi ayina. Nze kabannunde. Ngogo balunze. Era nange oli yafuna mu kasente. Nange mba ngenzeeyo mba ngumye bannunde. Omwana ayagala okulundibwa. Kalunde. Ayagala kulundibwa agenda afune omwavu. Gwe kiruma agende yete. Tuleka mwami wage. Wabas. Bannange. Fe tuli wano kutangaza nakuwabula kiddako. Kubanga omuntu bayida olaba omukwano guno. Omukwano guno guli tricky. Osobola osanga tugeze omuntu kati tugeze nga maama wange kati sawa zina ina bba mukulu. Ng'omuntu ye gwawulya gwagala tata yavaawo. Wa myaka gyange. Era fe tudawale tumugamba mama utuswaza mu buswaza naye. Mubikola nnyo mpabuli okitegeera. Mama bwakunnyonnyola ensonga esoogitegera. Ngitegeera. Mama ali mu kinaana. Ne wa kinaana mutuyanireko. Sorry. Yensonga esingamu eyo. Mama bagambe gye emyaka gy'aba akyayagala ki? Emyaka baagala mirembe. Abayagala kumuzza buto. Abayagala mupakasi. Munnagenda mugamba ebyennimiro biri bitya. Kana ebiwuka nga biridde ebijanjaalo. Ate kati gino emyaka gyaffe. Mama wange bafiiridde mmaanyi. Nyabo. Era mpozi yatusooka muwa katabo ka bulamu bwa maama. Ndi omukwato. Nyabo. Bannange ndi wano nkuba kafaananyi. Owaayo oliwa. Anti ambulance bamutute mulago. Ate jiji. Akubira emyaka gyammwe. Muli wali munyumiramu naye wala bakawala wakayinga kayitiridde munga. Kuki? Kati olwo mumuwubira naye. Nga wa myaka gyammwe. Alabye kadde mugayita n'agamba mafini. Akaana kasombye nnyo. Kati nno uli bwakumanyira mutabani. Olabye emyaka gyammwe. Ya agikuwa agigabira. Naye nga abayagala kanamba. Naye otemba abaana battima. Waliyo ne bataata ga ayina abawala. Aga muletega mikwano gyammwe abawala abaje. Kati olwalekebaje. Mama yafumbirwa. Mbuza itaata kishamnabaraga kitafumbirwa. Abasajja tuli wano. Nnyo biki. Abasajja tuli wano lwaki tafumbirwa. Yazaalako ntanaba. Agala omwana wa Haji gundi agala owassa. Akola bwati. Agade nno faanana mu nnyoko. Olwo ng'omanya.
Omanyirawo ndi? Nze nga mukwano gwange ntandika okuyita maama. Kizira. Ogenda kuba tata agamba sindikira ku maama wo. Sente. Omubuuza maama wo ki? Sumaiya. Naye walayi nkulumba. Mbukati nzilandire waka. Nga Sumaiya. Twaliba. Friend is in Kulayimu. Ngomanyi n'emizigo gye. Nefukamira mulenga mbe atadde maama. Sisobola. Osage. Naye nga by the way. Ekyo kiba kyamuzayi yamanyi. Bwe libanga lyesanyulye. Bana tuba mu relationship saba naddala ba in-laws. Oba ndi mulamu wo tondeta ku kajanja. Bwe mbanga muganda wange yakuwasa saagala kuyingira mu bintu byammwe mu biba byammwe. Ate n'ekirala n'abakazi be tulaga nti tubaagala. Bw'oba onsingako kko. Ate tolinnya ku bantu ba musajja. Leka kukitwala nti oswala. Otya. Omanyi abakazi kati oyinza okufuna omukazi ng'akusingako ku myaka. N'atandika okugamba mba nti nze mu bantu ndabanga aswala ndabanga nze abaakosibako. Owaki? Osanyusa bali oba oyagala sanyusa nze. Nga tonnasanyusa public. Sooka ofe ku sherefu ki? Kati waliyo n'abakazi. Abakazi abakomplaininga kuba in-laws naye naffe olumu tweddeko. Mweddeko. Waliwo abakazi abajjanga amanya ayinamu akasente ke. Akasinga bulungi omwami. Ne family. Za family. Ya musaidi ya musajja wamugambye bulungi mperekeraako. N'atuuka wali mukwano. N'asimba emmotoka ye esiya busiya. Bonna ne bavaayo. Bajja mubuuzaako tava mu mmotoka baga mulamu how are you? Mama atudde wa? Nga mama gyali atudde. Mama kulengetse. Atavaamu tagama kulengedde avaamu. N'agira bw'anasukana atuna wansi enkuba ebe nga yatonye. Nga yambadde bayiga okwambala kati ebiteeteeyi birina siriti ebakulimpa kakuno. Mpulira. N'ateekamu legging. Oshegedde. N'ajja ng'abikkula legging eyo bw'erabika bw'abikutteko bw'ati. Yeebikudde ekiteeteeyi mpaka legging yali kungulu agenda yita ku Sezaara. Aswali ng'anyuma ennaku zino. Bana basaze okwambala nga underpants. Asikaali bwati bwagikoze. Najja ng'abayitako bw'ati abantu bonna abali abagamba kyokka bakadde bakutyala. Naye kati sooka ogomekaawo. Oba olumu n'akuyita ndabiddewo okugeyawo abakadde bageyanga. Ayinza n'okuyita bebbi. Enjala zino ze bakola empanvu. Ayinza okuyita bebbi slippery. N'ojja n'omukwatako mutwalira nnyo kamubuuze. N'atuuka ewali maama n'afukamira nga tatuuse. Ng'akikinala. Eradde maama. Tebabuuza eradde. Osuze otya maama nga budde bwa misana mubuuza osuze otya. Osuze otya maama. Maama n'agamba bambi mwebale kujja maama tuzze bajjeyo soda n'amazzi ebiri mu mmotoka. Mami ki ekitanaggwa hani ki ekitanaggwa. Tebannawaata mmere. Bawaata tusobofunayo be tugula ne bawaata. Babadde bagambye mwe baka mwana. Akabana. I know you can. You know my nails. N'ogamba ne mama. No, mama tasobola. Ate njala. Olaba n'okuyuza akaveera k'amakuloni nzaayuza. Mami nsobola ofuna nteeka tenti yange. Basobola gikuzimbira. Nfunira agyensela. Koko nulandi mita muzimbe tenti ya gundi. Nga si yakuzimba yakuteeka kuteesaze nayo. Era nti bagiteekeko. Naga make sure woteeka tewali buwuka. Asha maama. Ayina kasente. Abeddeko. Mukwano ng'abalamu bonna buli omu kyayi wafumba baleetamu eyo tenti. Ate gwe order. Ate ye wasente. Nenazaala. Bannange mukama vini mwamuwadde ku bintu. Mukama vini alidde ku mmere. Ne baleeta emmere agamba no. Honey, amuska yiyo. Anyone who can drive? Ebyokulya mu town like chips and chicken. Abanna. Oba ajja ne gasi wepotebo. Nzira mwezika mu kyalo. Ajja ne gasi wepotebo. N'akasapiti n'ateekako n'agamba milk. Honey, drinking chocolate. Mpulira. Nacho ali nanywa bwayita ku obwana bwa Uganda. Era nze ndaba. Can you eat this? Chocolate, you can eat chocolate. Mpulira. Ensiyo nayo yazze mu kumanyagana. Ng'eri ku mukama vini. Amaaso bonna bagatadde era oluvaagwe batandikirako mwalabye omusasi wangu. Oba yagironda omwana kiki mwana yadda mu kwetunda. Mwana atuswaza. Bananga kajanja tukakomera. Ate n'ekirala. N'ekirala. Abaami
abaami b'abakyala abo mulekeranga okunyumya ku bakyala bammwe nga mugeze mu famire zammwe batya so abeereyo ayinza okugeyako omukazi oyo hana esimu abo wadde ntudde ku lukato anti bamugambako ameze enjala leka agambo ako yikweze enjala bw'ajalaze namuvaako kyogere kulabe watansibira ngoye namulekera emirembe banaye mulekerawo bogerako nze kyobula ngamba abantu funo omuntu ng'ofiringa proud gyali nga takuswaza obeera proud kubagenda mulumbe mujja kukima amazzi mwenna aba okitegeera ekyala nekyo nakyo sikyagala tetuli baddu waliwo abakamwana bagenda nga batwawula namudda abo ba mu byalo nga tubeera no mu kibuga naye nga ekika kyawula nekimanya baani abanaawaati abasene wa sente anedda siya sente sebo namwe abakazi mulekerawo okutijjatijja ennyo gwe bwogenda mukyalo nolagambwe gwe oli free bakulijjako buli kaseera bagamba bane mukyalo mavi nno tannatuuka bw'anatuuka tujja waata bakumanyirira wewe ku kirasi bajja bakusabisa bimulamu batetusaba oba osobola ojja n'otuwaatirako bw'ogaana oba ogaanye bokkiriza oba okkiriza Samima yanje mbwati yavaamu omusaayi omungi ate nga pulezidenti 2026 wenfuna wentudde bwenti mukwano toseguka tewenyeenya yovola abalamu bageya nnyo nzangeyo yankondakako nkola wekisaanidde kati ngonsa mulumbe ne mukukima amazzi tugwa mukwano osalawo n'okikola nsobola otambuza kyayi kituufu bw'oba kyosobodde omwami ayinza okugaja wamperekereko emugga naye bagamba mukwano okuva bwe yazze oyogoola bayayimuseeko ku makya wokka nga bawa abantu kyabe nga nekyayi yabadde mufumbe n'amuyiwa mu bikopo n'atambuza talina kyeyakoze tannaddamu kuyimuka ne lwaki naffe abasajja tukolako ku mirimu kubuko mwawasa abaddu ngambe wammwe nga tuzze wammwe oba muko era bagambe bannange zabamukazi wo oba muko nze mba njagala nga bwe bagamba nti mukyala mavini wuli eri abali mu mmere naffe tubeerekeyo nga tuli wammwe tata ayimirira abantu bedda omuko tasobola kukola mirimu ku buko anti wulira nze kyenjagala kibeewo esamimu wulira kyenjagala kibeewo tata ayimuke yeebaze agambe bannange bawa Shamimu yasindise obukadde buna tasobodde kukola ki kujja nti bawa Sumaya yoli bulusa yasenku twebaza nnyo mukodomi lwaki era bulusa ngamba tukinawo seremba gesa kuseremba kale nti bawa Sumaya bulusi kulikayo kuluzzi ebidomala byolese naye nga bitonnya ebintu ate babikolera mukomwavu akola mirimu ku buko twagala okwebaza omukamwana yatuuse pulezidenti naye bw'okimanyi atuwadde omukadde 10 naye okimanyi nti era bwe bakolera butte nti abaka bagenze ku buko abaka bagenda ku buko era be bakolera tenti be babayinamu kaki era gwe bobeera ng'oliwo wa mwavu tebagenda mukolera tenti nzirawo ku kiri bw'ofuna omuntu ng'ali proud gy'oli agamba nedda agikola agikola bannange yagala muntu wo tolinge enkoko gyonna bw'onaagiringiriza byeridde gyakulema yagala mukwano gwo kati nze njagala zira kubona abavubuka abasimbasimba amannyo mungi okwagala omukazi azaddeko ekyeki ye wazalako n'afuuka kisolo bwe tomanyi mbu abakazi abazaddeko zembeerera ze tulinawo e Uganda ziba ku ekyo olinayo atazaalangako ng'entalo zalwanye zisinga nayo zazaalako era okuzaalako si lutalo oba omukazi azaddeko batazaddeko bw'aba akuwa emirembe beera n'oyo abasajja muzaala nga muzaalazaala abaana lwakuba tebalabika naye nga abasajja mumusinga okubanga muli bayuzi abaana balina gye baggwera gaali ekozeeko abaana balina gye baggwera omanyi na majority y'abakazi eggaali ezikozeeko mutusinga obulungi era omukazi agenda otukose tolinge namba polisi bagikubye biriti bwe ziba mmotoka eri kano kasipeya taya be baagiranga mwabitanga muki ebyo ebiki omukazi n'omukwana lumu n'otamuddako mwabitanga muki
Eat and run. But how experience matters. Munga obuzisa. Mama gwe buli kali kwakamanyi. Oyimani kada bakazi babikola. Mwata buse muddukira ngata ngomukuya takwatanga gagwe nakumana netontawa era babera mu saluni nagamba olyange embozi bye twanyumyanga be banyumya gundi oyo njamu twaddanga wone Bruce Lucas awe nogamba gundi oyo nasumayi oyo akawala ako kali nafe tubera mbaga zinagamba akavubuka kajira keraga nja kafuna nogamba banna era wakumala atukubira nakafunye kawe mkwata besimu zako mukono nebyansaze Chena de son vila si chena sazi yo nugamba yi. Ya dasu vile. Nyambala kafu. Mwana mugamba. Mugala bakuba bukalu. Mugala bakuba bukalu na ya. Kali mwana abasinga bagenda bageza ko bagamba chiwatu gamba Cheto. Ate abavubuka nga we bayitanga mu muwala bati. Kati abawala we bayitamu bavubuka. Na yenze abala yakubira munne akulabojja nanga bakumala nejjago firinga simolo ngabire twafiringa nga simolo abawala nogamba mama batudde basatu kyokabo na yani afuka yo muwala omulenzi wajja natusanga no bagirls nga tutudde nachama na denga penna twamuyitamu daba ani afuga eggwanga ni nzake nyinyi Leo besaju. Wala besaju lyachogeza. Chobola bagamba bannange. Boba okoyo okuswala funa muntu osetulinga bera noyo. Omu. Ojja kuzunga omwana omulenzi abaana bajja okuyisemu eggaali yakyati. Ate abaana tebatiya. Agambira ngende Dubai. Okuba simu ngateriiko. Ogenda mutanya kana ende kandi masepiki gabala. Yo no yabakuyambya agenze Dubai. Oli agulira wange. Agulira wano ng'omulaba nako. Ngomulengera nako bakikola kyali wange zinna tya abaana omwana kyeyakola munnaffe ekira emikolo gyejagwa bwe giti oli aba agudde mu kikowo okumba oli yapakinzedde ebintu agenda Dubai yazze mulabako naye yalese apakinzewa ono agenda okugumuka awo kuba ku busimu esimu teyita munalowooza bya bulijjo Bada mukubira nti nde wano Nairobi nesimu egenda vaako. Nairobi. Itandran. Watu siyo. Baana abawala. Yali na hit and run, yali hit and kukunyuka. Yali tulayo and run. Gezaako manye. Ono resenge bannanga banazala, basizala, balamu bafa abalungi. Mutuze akajanja wansi muve mulavuza abannammwe bamwe oba batabani bammwe tubabe tufumbiddwa tosusa akajanja kutandika kunningiriza mu mwaka 11 azadde mu baana babiri wali yagala nzaale bameka nga gwe wabazaalawa osegedde wali tolina byakukola okuzaalazaala oti banna oba tomanyi lugero lw'Abagalana tobiyindifeemu oba ani asinga munne oba ani asinga munne betegeera kano kagende woyo yalese ekirowoozo kino tukyogereko fumbirwa muntu wo mwagala ebyoyagala owulira nga byomukolera bimusanyusa guma ali ati piisi naawe ebyabafamire ye tebikukwatako lino ligendayo bafumbire kati naye kyolina okwewala toloopa bw'oba olina obuzibu n'omwami wo bumale naye anti munaye bayiga emizejo tokubira nazaala omwana mutabani wo yayenze yafunye omukazi owokubiri guma mukwano nabizibu byo balina ne kano nga wamukwanya badde nsaba guno omulamwa gwosooka oguveemu nze ne buluusi tukusindikira abantu baffe osindikira omuntu w'obubaka waliwo n'abalala wakamukwana myezi 2 n'atandika bannaye sina ye watse we wamwe kumanyisa kakati zezo I don't see you serious we wamwe golina gwabemo nange bwe nfuna we wamwe golina abula bane tululibu nabasinga babana kino katubalabulirewo bavini tubalabulirewo tubalabula nti ffe bwe tuba tukufunye ono si mmere kulya si ttooke lyakunyigira mu ndaka era ebyo musindika sindika binyo nga mmenya abaana babendi emitima
menya ogwaffe tuyine emmundu emmenye ino wano kuba ffe tuba tuzze kwagala bya ddala Lwaki oba omenya omwana affe omutima? wamma njagala byoyagala onjagale nange nja kwagala ebyange osegedde bwebuvaka mbumwadde ayemanyi salon njagala byoyagala sinnaba kufuna nkyanoonya ono zedi ono ani akuye obubaka amaze wamma ananjagala ojja kunjagala ebibyo nange nkwagala ebyange nengenda kwagala omwana w'abandi omukulembeze simwinaako buzibu nga siina laavu nabanyenzo biize neŋŋamba lwaki basolooza nnyo omusolo naye okuva ennaku mulasi nze simanyi nansi gye ndi mweno nsi ki yeno uganda bulijjo omwana nzibya amaaso banna osigala onjagala osanga ndigirabanga Amerika bebi njagala nkulabe nga Liana ng'oli Jay-Z andi kati esaawa zino nkyali Nigeria aleyini nkulabanga aleyini kati oli omale bebi njagala okanye kunziba maaso osegeera tumanyiddwamu naye nga wettaka ekifaananyi ekirungi ikop international pictures webali bakuba ekifaananyi okyaye muntu oyagala kumukola alubamu bayingira buli bamukuba ebifaananyi nosigala ng'olina memories tebalina ekifaananyi batakuba bakuba ku maziika nyimbe intulo sawa baby sawa baside buli sawa yonna okwatidde mukyala omubwenzi oyagala mukuba bifaananyi okole alubamu ikopu eyingirawo talina kifaananyi kyetakuba okisegeera oganye mukyala ogenda out yebbye agenze bamutomedde afudde bayingirawo ku lumbe ikopu talina kifaananyi kyeta gubanga kifaananyi kya mulembe abasinga bakuba ebifaananyi birimu omuceere ikopu ejjamu omuceere nekuba print ne bakuba ekifaananyi ekirimu ekinzaali enekuteramu kamuchuzi mix ekuleka ko original yo basala Nkuruma Road kizimbe kya Light Room K08 soba kubira ku note musamu note 2 chenda musatu 5 nsambu mu 8 kakati no mulange Mimi's Beauty Fame twagala abakyala abali eyo n'abambi mukwano Sharon woddira bwot ebintu genda tandika bigula wani wa Mimi wamula masawa perfume engagement ringi tujijja wono abakyala baawumula ennyindo nga mugenda ku mikolo mujje munyumeko yambaye muve ku nnyindo zikogundi ringi z'abarafiki umani rafiki waliwo kano ke bawumula akayita wano bwekati ne kajjeno bwekati akabayindi kava muve ku pini z'abarafiki mujje tuwaye pini Mimi talina kyatalina oyagala akaweta akavudde mu Amerika akakutuusiza oyagala kaweta akalimu Amerika oyagala diamond oyagala white gold tetunatuuka ye amukwano neno gyendese wano it's diamond toleetera abantu kumenya dduuka munange oyina oyagala diamond oyagala white gold oyagala silver bannange you can contact me n'okutonera omuntu contact us totujja nnyo mu business yes contact us yes omukyala wayambala olabya abantu yagambye fiba brand ambassador kati alandise kweragira mu contact me yes contact us tutunda dreads oli eyo oli mukyala onoonya mwami contact her ninawo gwe wekka mpozi abalala katati mbisawo kalango mpisawo kalango oyina abayitirivu boogabagaba otyo abakyala anti bwe baba baagala omwami ninawo ono ono yakola trials gale ye chief tester wa company wali ulyanga akaligiti kakututse naye maama mwana oyo nange mutya alinga gwe bajjamu gundi eyajjiramu yamuteeka mu beeringi katonda yakubajjisa gumu n'akuwa sipeya y'omugongo anna n'olw'ensengero tusaba tujja mutusinkana emmande endala si mubi naye tubaagala nnyo tubaagalira ddala ndi wano nenkiikirira ku bakyala omwana ono nakiikirira abavuzi ba boda n'abali mulaavu n'abavubuka abali mulaavu mbakiikirira kuba abali mbufumbo n'abanobaanoba abakiikirira n'abanobaanoba kale temwerabira subscribe like follow comment sharinga akatalekeka mujje mulange naffe
twetaaga business owa juice ye yalaze wabanaye tulina owa juice wane ntwamulairira obutamulanga mujje mulange naffe tulangira ddala eyo mimi gye muwulidde buli mention esasula ikopu esasula namwe mujje tubalangire ebintu njogera bijjawo nga siwa ekirala bannanga akatalakeka omukulu akola ku mikolo nga MC birthdays basi byonna oyagala ki ate mumumanya nti tosobola kuva ku mukologo ne bwe guba gwakunyiza kutyanga service provider baaganye nze artist in providing enseko ankono provide us entertainment ku mikolo gyonna ogyeko to finish the twins Asia bakubire nga bakuwezi wera sijikola baba ate kuzika tewa sebe bintu byakyuse amazisi kali baba mukuzika mundeke business affairs nezo contact our general manager. Yes, you can contact general secretary nze manager wono mu contacting ebo mara okufuna number yafu twogere ku bya sente naawe twogera nyina bya sente naye mukwano mbadde nsaba siri manager tutwegana manager twakyo twegana they can contact manager tuli bino kali no tuli buyo jiro twa ku deposit toyina umikolo awo no jiro tuwaye bwe jira jangu jako Linda kwa bantu bafa wosanga musajja gagenda kotuka hatia musansa wo kunkulu ya kabaka awo ngoyingira ntebe do yawo otegeddewo kubiwologomaawo otegeddewo kubiwologomaawo nze ntegeddewo nyonnyola bana abatamanyiwo awo kubiwologomaawo ku nte yefooti awo awo otegeddewo bulungi nnyo awo ngoyingira bwoti mbalala roodi awo wanoge busege ekibuye simba basi z'abaganda ntegeddewo bulungi nfunawo awo kati abadde akutukidde kuweroka kutuka ki ababa ntemumanyi ddagala temukyalya byennyanja mutandika okulya ebyennyanja kubanga okwata eggi ly'ekyennyanja n'oligattamu amasavu g'ennyama osobola okukola kabundi okusaidde w'ettabu bw'oba olina omwana alina nabuguma osobola okukwata amagi g'ente okimanyi bulungi ente eriika nga njibanyi ate munaye zewabwe tezibiika naye nga olaba gyekyo abantu kutamanya eddagala kubanga bw'okwata amasavu g'omusu tagakola kye tuyita fats z'ennyama nonywako n'owona obulwadde bantu kutamanya eddagala ze mbabuuliranga Banage, don't try this at home. Terms and conditions apply. Do it at your own risk. Subscribing to the Kitonsaz. Subscribe, follow, comment, like, share. Akada chikuru nya. Notifying okutegeeza nti Kitonsaz bakoze ki bataddeyo. Tegeza mama, tegeza jajao, kojao, babawo, mama w'omwana, jajao, yenda go wachao. Nti munnange, aba Kitonsaz bataddeyo. Era munnange omugambe, kyeyalingira mugambe tosubwa, kantokalabangako. Tobeera wattima. Kojja wa jajja wa sengaawo mu anko wo, mutegeezeeko aligambe muganda wa nnyoko. Abeere ng'akola ki? Nga subscribing. Okitegedde era mukitegedde. Ka notification ako kakuyambako okutegeera nti buli lwa Monday ssaawa 9:30 tuteekayo. Buli lwokutaano ssaawa 9:30 ne tuteekayo. N'olwokusatu nga tufunyewo challenge nayo ne tukola ki? Ne tuteekawo. Kati ennaku zikwate. Monday 9:30. Lwakusatu at any time 9:30. Friday 9:30. Mwebereremu. Tell your judge to tell your mama to tell your uncle that the Kitonsaz is alive and king. Thank you for coming.